obulamu bwange bwagotaana. Wali obaddeko ng'owulira ekintu ekikola ng'owulira ng'omwoyo gwe batwala. Kati naye nga nina ekimbe kinnuma. Wali obaddeko awo ng'oluyimba bwakaluta ennaku nga 3 4 omutwe ne gutandika okkuluma. Agula omwenge omuki omuganda aŋŋamba nywa. Tutanze owulira ebigambo oyo yagwa eddalu, oyo yavaako nammwe, oyo temumulaba. Mubongako awo eri emmanju twazanyiranga puulu. Sinyega n'ebinnuma ng'obuze sole ki koze gye ndi antunulira aŋŋamba nkutadde ku nnyonyi y'e Rwanda. Mugambo gambe ki nkutadde ku nnyonyi y'eki y'e Rwanda. Oyina ebiwandiiko nti sirina ngakwata emitwalo 3 ng'agimpa 3 ngende nfuna ebiri ebipapula byeki bye Potibero. Ekyo natambulirako genda ofune. Manyi ndina muntu sigala nkwewoonya mwana. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC. Lenga kontenti wo wano naffe MR Live. Tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna. MR Live, where charity begins. Ku MR Live kwe tuli amanya bampita Mechanic Rabongo oba Rimasam. Nolwaleero nkomyewo gye muli baana bakatonda mu abatugoberera, mwebale kutwagala, mwebale kutufula bankizo, mwebale tuwa mukisa mulala, mwebale kubalaga nti nedda bino si byabalondemu, mwebale tusitula okutujjeeyo ensi gye yali yatunyigira gye twali tukungubagira ne mutulaga ekisa ne waggulu wa byonna ne mukitulaga nti bannayuganda bakyali balungi era tebasosola. Mwebale naffe tuwa mukisa mutuyigiriza obuweereza buno twatandika tubigambolinga okuva mu views 10 kakati tuyingiddeko naffe views 3. Ffe baani abantu 3 okukulaba kiba kyankizo. Awo no tugenda okusinziira mu bulungi naffe olwo tulye tuyimuke, olwo tuyimuse n'abo batwetolodde n'eggwanga lyaffe. Tetulina gwe twajja kumenyawo wala twajja kwongereza ku ebyo bannaffe be bakoze. Tutule nabo ku mmeeza yemu tutemeeteme amaloboozi ebirowoozo olwo n'eggwanga lyaffe ligende mu maaso. Abazimbi abakugu we batuula asita basukka 2 ne bayingira 3 olwene eggwanga diba ligumunya ekitenkanika nti empagi zaalyo sementi tagenda kugawa sementi tagenda kuyuzibwa kubono bwapima nono wapima nono napima empagi zinywera teriri gwamu nganze nawe twegasse kubanga ddala tusobola okufuka amayinja ag'omu nsonda nga tukozesa sementi oyo tukozesa zimba ensi yaffe ate naffe nadda mu mbirizi zaffe. Mukama yatutonda ayina ensonga lwaki yatutonda, oyo yatuwa omukisa okubanga n'olwali tutuuse wano yamanyi lwaki bino tukyabyogera. Dunda tayongerwako, Yerugaba atonyesa enkuba, abuse ebinyonyi mu bbanga yenkanye emyoyo ogw'omwana omutono ogw'omuntu omukulu gyonna njibanga gyenkanankana wabula ate n'ayawula emibiri. Ayina ensonga lwaki nze ogwange yantuma bulijjo nguvumbula era ngunoonyerezaako nkiwulira muli nti ebimu ku byo kuyita microphone music na art kuyamba abantu bange nsi yange n'abo bakyampadde mu nnyumba yange mbamusumbireko. Mukawayiro ke kamu nsaba mpe okumanya n'okutegera interview eno njikwate n'obwegendereza kubanga nze nno ndino kuba star. Ebbanga lyonna nze music industry nkuze mwegomba bwe twali tukya strugglinga ye yagikuba ensasa genegwa mu ghetto ne tugamba akoze atya okuvula otaddanga mabego wayi. Alo omukulu amanya nze excess Kayemba. Olyogedde excess Kayemba nendijjukira omumanyi twali ku helicopter awo nga tulaba ogisuddewo akalabba tewatulabula wagitukubako bukubi surprise attack nga dokita agikuwadde yaman ebiseera ebyo yaman ate ne kati kubanga nti tetunazikiza ate tukyali balamu Katonda akyatukoze eki akyatuwadde obulamu akyatukuumya bagamba kugabirira yaman tukyali strong nga bwe twastandika
paka kati kukyakola ku bimera ng'atonnyesa enkuba n'ebidigida ne ku bulamu bwaffe kyakyakola bw'atyo bw'atwagala era tatusosola ekitaffe atatugeraageranya kitonde kyonna wabula abyagalira ewamu nga naffe mwatutadde dunda kyekimuyisa dunda excess yesebo mbadde nsaba nkubuuze kino ekibuuzo kikyandi ku mutima nga miliyoni yakuwa atya kolako ebiseera ebyo kiki kyewakona nkimuyitirirako mbulira amazima kati nze nkubula ekintu kimu bagamba buli mukkiriza afunamu ekyo kyakola ki kyakkiririzaamu n'obuwombeefu n'obwototowaze webagamba nze nali mwetotowavu nnyo nali fala naye mubwafala bwange nga ndabayo nga manyi kyenkola ki kyensinga okwagala naye Katonda nateekako amaanyi ge nasobola okukola naye oluyimba lwani yaluwandiika oluyimba nze newandiikira ennyimba zange neyamani vaasize yazewandiikira naye oluyimba ddo lwange era tateekako simyanga bikyana biki zange yamani kakati olwagamba atya enkera tugenda mu studio oba vibe yajjabuzi well okola naye nno mwana eyo no nayo story nno mpanvu awo tuli awo wetuli bwe tutandikira awo kati nali mbeera ne eke by that time teyali mukwano gwange naye teyali mukwano gwange kyosobola okugamba teyali mukwano gwange yali boss okitegedde bossman nga mulengerera eri ng'ate nze ate muganda we ate yayitaano wange kido nnyo okitegeera kati awo kati neneebuusa ng'omugezi neŋŋamba nno kati kayemba nno okulinnya ku level olina okukola abcd to eyerwa nga nkera ku makya nnyo oluva mu kibaala ne eke nasooka njozaawo emmotoka ya eke kagoofu sooka nkapepeta nsimula ennyumba awo biki awo ate nga nyambuka waka miliyoni waggulu nga nnima oluguudo lwolwo nga ndulima naye nga sinayingira mu geeti anti nga ntuula ebweru awo nga nzirayo ewa eke ku seguku awo twasulanga ku 100 by that time nga mbeerayo kati nga ndowooza mu mutima ng'agamba ani akeera n'alima ki olujja oluguudo luno tebandoga teribanga ddogo kati lumu nkeera mbeera njera mama Abba nansanga ku geeti nanga success gw'obadde oyeranga bulijjo nti yali akumanyi mama Abba yali amanyi naye nga nze nkugambe nga sibasemberera naye ng'ombeera ng'omanyi omuntu naye nga like okitegedde omumanyi nti mukwano gwo okitegedde bwekyo wekyali kati madamu oyo kwe kunsembeza nagamba you can come in nenyingira olwo akaji nkakoze eki akaji nkasambye njezo kopawundi eyo olunaku olwo taata abantu okulaga nti tumuyingiza kola olunaku nakola emirimu gyali miyitirivu nemugaa nzireyo emala linzoza okuka nga sikola ki nenzirayo emmanga nagamba naye if you have time you should come always you can be coming manyi wa luzungu luganda neŋŋamba kati gwe otumye yeesitukidde oyise kayemba jenga kati ekyo nekifuula lutiini ng'olukwera owa boosi wange ng'ate nyambuka n'owa boosi omuki omulala waggulu eyo kati boosi oyo omulala yangwako lumu afubutuka eyo waggulu eyo mukalinaye ansanga ndi kupepeta ngoyeze gwenze mwana abantu baleke kugamba nti sakola oluyimba olusebo nalukolerera kitegedde nze napepeta omanyi okupepeta wali otawazizaako emotoka natawaaza emotoka ezo lasita nga ndi hambo buladi nentandika onywera mpola mpola akugwako wano yankubako limu naye tiyandabambu kanyenga naye ono storage naze nensaliisa era nga jjuwa era nemana nenzirayo kuki Katonda atandise okumpa amaaso gumu 2 gumu 3 gumu 4 gumu 5 ngera nga beera ina kyayagala emmanga gamba ka success ebiseera nga bampita success gamba ka success kaleeta ebintu ebyo
waggulu eno olaba wenyingira ekintu nti n'omukulu ampita bwe nti wenkasamba nenyingira kati then wenyingira nyingidde nno ekintu nkiyingidde kati ntandise otambulako naye mu mbaati tula wantu tugenda jangu tugenda ku Coco Beach ebiseera byalina Coco Beach nga nyingidde system mulina bwenti kati oba Papa Siddi oba yakola ki Papa Siddi launch ya Papa Siddi avulugamu bossi Papa Siddi yakola launch yali awo kugundi wano olaba nga enamasuba ng'okkirira hotelo bagiyita batya banenjerabidde explorer ye explorer wano wansi so yavaawo kyemmanga awo we yali ategese ekivulu kye kati ffe twali tuva Ntebe ne King Sawa oyo King Sawa ebiseera ebyo yali avuga kimotoka ekyaliko ebifaananyi bya Museveni tuveeyo ku Lido lwe lunaku lwe twayiiza n'oluyimba olwa gundi olwa Badirisha unalimeza sana ne King Sawa oyo yali mu motoka yali atuvuga tuba tuyitawo awo ku show ya Papa nga Papa Siddi bavuma nga bavuma ku muzindalo bakubalaga we bavuma batajja takola ki tajja abantu bajjudde mama ye lwaki ayitaze twalina show ogita tasike bbiri Twalina muzibuwalira nnyo kayemalekalawe twalina nnyo kungulu abantu badde bakulindiridde ebbanga ddene twalina show ku Lido kati nga otulina oyitawo mujje muyimbemu oba mukette amiina byonna ati omugezi ya mugezi okitegedde kati champion agenda owulira nga kalabba oba tajja nga sheri mubiire babigayi byanga mulo baze kuwagira jjajja Papa kabiri naga mwana owulira bazoleya bafuma abegase kinywa irena lyonna yegase evuma bosi yaman naye okuwagula kwali kungi mu kibiina kali gwe kali twekembekembe tulwanise omulabe ye bosi waffe yaman ave city omulabe ye Kamiliyoni tulina omukuba ku mutwe ate nga enkera yomala ovuma amudde ewuwe nkutidde naye Kamiliyoni oyo yabakuba naye Kamiliyoni oyo ebiseera ebisinga mwamukolako effujjo ekayemba mwakasajja muwa akatankulanga muvuma siba ate mumala ne mudda muliyonayira twakuvumye kola kyokola lwaki nedda olaba metaniki golaba ebintu bino just abantu ebintu babitunulira kungulu tebagenda deep kati kankubuuze nsobola okuva mu bbanga n'ovuma omuntu kati nsobola okuva mu bbanga nenkuvuma ekitegeeza babaaya kali ensonga ki yavumya boosi ensonga eyo boosi nemumuvuma ensonga eyo mbeera ntuddeko ne Papa nembuuza naye kawariki kati amala okulabisa nze omuto gwange gunywera kasita banvumye tebadda ku mutto tebadda ku ki mutto laba webawa Kayemba omweganyo alina naye beibe gwe nali manya njagala ensimbi we zakendeera eyo nno message eyo yali ki bifumo ki ebyali awo tugikubye fa agiwulidde ali kumpi asula wano abadde amanyiye natusala tebagaliza obimanyi bamuyisa mannya kyolwo nga manya tetwagawulira naye bye bye bayogera byatumala ne tumanya nti ne mukkuta tukkiriza alaali byaddala mmere ya lumonde tugiridde byaddala ngaawo tugenda ku Sheri Cafe mwayitawera wiyisite mwabepasa tubalekere ekivulu kikawe Sheri Cafe nga mudaali anze muyita mudaali ani Kamiri mudaali lwaki omuyita mudaali tokimanyi nti oli mudaali ate mudaali gutya mudaali ki guno gwabakatuli ki gulaba agujjamu ate amanyi sapuliyeye nkutidde mbadde manyi omuyita mudaali gwa zaabu mu Uganda ina omudaali oyo mudaali gwe mudaali gwaffe ogwa zaabu oli kabona takujjamu omudaali gwabakatuli ne kati agwambadde
ne bane mwajuga Kamiri otali kidogo kita boss phone nickname Mudali oyo ye Mudali wali buza Kasipati yali akimanyi ndiye Mudali Kasipati tano wange oita keyo mubuze wa excess Kamiri amuyita ki sokoleke kaitudde wano oli Mudali yali akimanyi nti oli muyita bomusanga oli muyita Mudali story ki ye bitibwa nabimuwa nakiriza nzine wanika Mudali kitiibwa gosobola gweyimbamu tono mana abadde ki simyanga byenkunyumiza biyita ku balana gomana Katonda ali eyo olususu lwakutabukako oyagala kunyirira sente zo zikoze kakati ate endabika ekuvumya Client Beauty World banoonyeko esimu eziziyita wansi oyagala kweruka mukogamu kugejjamuko bimugaba simanya namakula face eziŋŋamye oyagala genda kulaba mwagalwawo okomyewo okuva e Bulaaya naye otya okulaba omwagalwawo yagasoka kwezigulamu oba ogenda Bulaaya kusinkana mwagalwawo soko bakyalireko soko bakyalireko ba Client Beauty World obebuzeeko level zonna mu bukugu obwenjawulo bazandolinga bamanyi customer yani bamanyi ekyokuzaako nge babulidde ebizibu byo era bamanyi newo okutandikira so kiba kyabulyaza amaanyi okulyaza amaanyi obulamu bwo endabika bwe bugagga bumala okukikola ekyo nyamba buyambi okirikinge wano genda ku AK Fashions au kunabukeera AK Fashions bagamba nga Client Beauty World yamaze okupepetta bakyalireko bapima olugoye balutetenkanya ku bbeeyi ensaamusaamu ne bagamba nti nega gwe engeri gy'oli ow'ekiwago onyumira kano gwe engeri gy'oli omutini onyumira kano enkofiira jumpers n'ebirala leka kugenda ku pate bakuboole olw'okuba oyambadde bubi enyambala kitiibwa kyo AK Fashions ebino bye yajja okumenyawo bantu babasosola olw'ennyambala nti andibadde mulungi naye engeri gyayambaddemu binigi n'ebyo ogutishat guyiise eno temuyingiza eno Eke bwe yawulira amaziga gaffe yajja obimenyawo so gwe mwana Katonda ali eyo beeyune ebitiibwa byonna wabimuwa nabimukwasa tagwanidde agwanidde akikoleredde yaman naye kati nkumbadde kunyumiza tutuusi ku sherika faawo ayinza kayimba kaka kabadilisha tukazinyemu wetwekwata obimanyi mugamba niyo wayi tugende wa Pademani tukola kiwano naye ate otesizanga badilisha ono Kamiyoni yamuyiya waliwo abagamba nti kaligisaha biki kale we bagamba bati Kingisa yabyogera King waliwo yabyogera awo yali ani yabyogera yali mulina Iranga Kamiri nga wonabeera awo noleeta olugero nga wonanyumiza ekintu okitegedde Kingisa yanyumya kintu ono nga jjuwa nabuuka okitegedde n'atandika okugeganya sitole y'ono gyamunyumiriza okategedde so oli yayiyo oluyima mu lugero kitegeeza ki byali nga we tunyumya emboozi mbobuwala obwo obitegeera wa Luganda kati Kamiri n'atandika okugegenya naumiriza sana nachotaka bwatyo msajja yizo oluyimba lwe aluyimba lwe sitole y'oli mpozi nga sitole gyagamba Kingisa yayiyo oluyimba lwe omusajja n'alubuukira Kingisa amanyi Oluswayiri nedda tetunafuya tetwagala kunafuya naawe sagala nnyo kunafuya ate aluyimbamuko Oluswayiri Kingisa kalabba naawe kalabba kyeki nyamba bambi ongondeze tutondeka nnyo mba nkutaddeko buteesi kubanga kunsalako mutwe gwe oluyimba olwo owuliramu Oluganda omusajja nagamba yewakitayinya oluyimba bwe wamu omusajja awandiika oluyimba lwe wadde simutegeera nnyo naye oluyimba lulwe okitegeera paka kukabalagala paka wapade gwe omugamba tugende wapade yaman ne Kingisa mpozi nga nagendanga okufuka ontegedde nga gattaho naye nabyo bisobola okukolaki kubakobaani okitegedde okitegedde pozi naye ngaebyali yalite
Oluyimba lwa Mulasi. Esa atabyogeranga. Yakimanyi. Kyoka kingisa ku nnyimba zonna zayina. Lwaki yesiba ku. Oli yali yamusala bigamba ate ne King simwogezi nnyo. Sira King atasobola kwogera ebyo. Okitegedde. Gwe kati bannange tugikubye katira bakatonda akola oba Papa Sidi yakola ki ekyokubiri kuvuma eri yalina kyeyakola akalala yazannyamu kafirimu akati akalala Kamili nanga akayembo oluyimba luli storage nanga kero Apadman omugambe tukole program nzija kola ki kola kolabo Papa Sidi yakola ki ne mubuuza blood olukikakasa ne shirika fe naddukawo kwesaawa ezo nenzirukirawo paka Wapade yakola ki Papa Sidi ayina akabadi ke yazannya naye akabadi ako kacha nnyo tegeera yongera namuvuma alayika yazoleya Papa Sidi yali akufudde yali akufudde mugano ayina akabadi ke yazannya awo ngayina amaanyi mangi Sidi yabimbwa yakamiliyoni yali asinga okwagala nsimbwa kegano Jose ojinaza ayina ke yazannya Papa Sidi njoza kumbwa yange eyo naliza kumbwa na Papa Sidi kasa yakuba nadduka nga besingana ku show kakali byako yakolaki ayina firimu nawe jukira ayina firimu gye yazannya sesera ngo ntamakwera mangu ate kuva mu buto kuva dda ayina firimu gye yazannya ate ng'eruma nnyo kalegezaako kati engeri gyojjukidde nti yali eruma nebiri eyo firimu gireke gyesonyiwire ddala kuba eyo firimu we nafunira waazi kale abantu baweko kakuru kuba abantu baliyo batumbudde data waabwe mubalirire balirira data Papa Sidi oba yazanyagazi ayina akantu ke yakola ku Sherika faawo kalingawo obumonde yabulya bwonna yalinga ayingira ngaze n'ekisuusuuti kinyirira bitya hala omayo oberanga ayingira nomana ogizaayo emabega abantu bonna ne bamulaba nti azze ne bawaga naga kati kankulabise n'addayo sho yonna n'agitta yali atuse kayina omuzungu muwanvu olonga ono kafeero yani gwe basanga ku ttale eseruganga nga wallahi tosobola kuwona omuzungu muwanvu bwati abadde ng'ayingira bwati kati muyite Kamili oba muyite Mudaali bema njogera naawe oli Mudaali nze nagambye twamutikkira Mudaali nga Mudaali olwedda yatudde dda ku mmeeza nkutidde ebitiibwa byonna nti bwe gomanyeyo omwana naleeta gundi aniya muwanvu wano Judith Hadi ngate yono yenkana eno bicha Papa Sidi nga yenkana eno nkutidde nga mukwata ata mu kiwato akunukiza wati yali akanga mu kiwato wano nkutidde gwe kati kuba akafaananyi mweru atukula bwati namuluga baby tuddeyo yali baby oba mukwano gwe Allah yasinga okukola ki okumanya mwe mwalaba muntu yali nga malayika Mudaali yalingiza bwati Sherika fe yali eri open kamuyite Kamiliyoni mwite za kuingira mbio bya Mudaali Sherika fe eri open batunula mu luguudo oti obuli omu oba omukola ki omulaba nti wuuyo azze mama papa azze kati olavuga bito eyo njimanyi nje yakolera musiimye gwe kati omwana agitula mu maaso endabirwamu azissa siimye gwe mubenda mutima banga gwangu mpanka wanka yezo omuntu akusinga yali atuse nekirira cwi oba yadda mu makindi yakwata side yakwata eno side ya muyenga ayina kukirira eno tugirabire ddala ng'ekola embase eno nga ku kapoliisi anti tulina ogirabye anti wedde eno tetugiraba yalumya ng'agimpola omukono era agusudde bw'ati nkutidde yalumya kati awo Mudaali manya Kamiliyoni alaba Kamili aŋŋamba kayemba ekimala munjoze tugende mu studio bamujoga kinywa ne mugamba oli serious nti ye nagenda wa Padman emisinde 10 Padman Kamili aŋŋambye nzije wano tukole ki onkolera oluyimba luno asange wano Padman naye mwana anyway Allah ekirungi Katonda gyali alaba
omwana oyo yakuba ebigoma nga kyokka bana naye baby okufuluma oyo nno nga yali muziringu oyingidde awo tumuli empola tofaayo time yaffe MR kyeyajja okukola Pademani atuula tumumanyawo ku mapeesa akuba nabba n'ebyenkya muyimbidde kolansi bulungi otya naye baby gwe nali manya njagala ensimbi we zakendeera wasalawo okugenda nabo agikubanga eri perfect sikiriza bebe tanajja mbadde mpapye ensonyiwa nange mugamba blood nzirayo kati nsulayo mu studio nkeera nyimba akantu kamu nkutidde Pademani omumanyi damu bino fulumanga biriki perfect nkugamba nti olwo luyimba lwatwala emyezi nga 3 uva ku bantu kolaki mali mujanja bambalu gwe tokyebuuza natya n'okutya naye sebo oli yali sita ate nawe oli sita mwina ate ne producer nga sita mwina okukola ekintu nga kyakabiri nange awo muwagidde amiina buladi mpita omukulu enkya ajja buladi ng'ebibyo ye byayimba biyitawo mangu kati ate n'atandika okung'akayimba wayimbye bubikola nseena Kamiri yenga omuntu ayagaliza giddemu naye nga buli wenziramu ekisinga okunnuma nti sayina majja nga buli wenziramu nino sasula buli wenziramu nino kukolaki sene gambeka ebiseera ebyo kyalinga kya 3 obadde ki Pademani nga buli woyingira mu studio ekya 3 kigwa kuddamu luyimba nti amasanyalaze luyina okuteekako ekyetaano okitegedde ate nga jjukira programu ya Pademani yalinga fixed nnyo okategedde omukulu ye ebyo ate neekwasa mbu takuwadde nze tebiriimu mwebiri naŋŋamba kati omanyi kyogenda okukola nze mwana tannakkiriza nti ampadde nze byonna nabibuuka luvannyuma ye mumeme ye mudaali nga tannakkiriza mwita Kamiliyoni naye tomuyita mudaali ye mudaali nawe tannakkiriza nti akuwadde ologabizaako emikono 2 ntizeyo naŋŋamba Kayemba erinnya tugenda likyusa kati gwe excess koze ede yazizza kumbe erinnya lireeta bizibu byereere yakwagaliza ye yakiraba excess ya wogambe kati nali nzijudde anyway aŋŋamba kati oba kyogenda okukola nti nedda blood simanyi ati bintamye olwo bintamye asale nako naye sijja gwe blood bintamye oyimba ebintu nga biri perfect mbu ate binyumye ngani agamba nti tebinyumye Kamiri ngajjayo naga biki bino naŋŋamba kati omanyi kyengenda okukola gwe Michael Hall mwana we kyali gwe Michael Hall musasule seta akuyigiriza okuyimba codes nzijjewo yali afa ku luyimba kunyuma tugende oluyimba okimanyi okuvaamu lwagenda mu miliyoni 2 naye terwakola ewa oyimba terwakola fe twatya netutaka okunoonya mulekerawo okutunulira ebintu ng'abatala kati lwakolati nsasage mu geto netugaba naye naye bweno kati tugenda okulaba ngaoli mu Amerika simanyi oli Thailand buladi kati oyagala nkunyumize kale nyumiza nsumulula osuna kandekerawo suna buladi nze kubudde oluyimba lwalyanga miliyoni 2 audio ontegedde Michael Hall ankutteko Michael Hall naye ndo kodi wano giwunzike booti tandikira wano ogifulumye damu kodi mumanyi kati Michael Hall ankwata amaki amaloboozi gabeera perfect ngamba ekyo kitu kikoze eki kiwete osekikowe Michael Hall nga ngamba mwana ateza backup sente
Brad natunda ka TV kange nzijukira ngogamba champu byaliko era nze sasanya abagamba mbo Kamili abawa mbo abawa kulia oyo tonyumiza nawe oyo rasta era buli wemutunulira wete nze sigala neewuunya munange bayikooli ntuze ka TV kange olwo nsasudde mayikooli oba gyali emitwalo 10 oluyimba tulumala luwedde kati ngamba Pademan mpo oluyimba ndutwalire rasta mbeere wa rasta olwo tusenguse tuvudde segukutuza yani oyo mudaali osegese Kamiliyoni kati Kamiliyoni tubeera ngolo tusenguse seguku tuli oba muyenga muyenga angamba kayembako kagoba ngambi genda okoleki okaleete omanyisa nyo nafuna nganziruka nkolaki bagala oteekamu akayimba Brad tonkanga kanga naye obonyumya nteeka ku pressure ogenda osirikirira mu ngamba obakati kyekyabaawo bagenda okuteekamu akayimba ng'ogwamu amaanyi nga sinze yayimba nga bifu ebifu bitya luli mastadi omanyi bitanyuma nentunula bwenti nemutunuulira nantunuulira naŋŋamba ekigambo genda omugambe Pademan nze agambye akuwa oluyimba Pademan yali akoze eki nenzirayo Pademan nampa oluyimba yali alina ennyimba 2 bweyagaa nti bwewamugaa nti nkimye oluyimba nasooka akuwa Pademan legendary abaana abo Pademan yakola ennyimba 2 yamanyi oyo sayansi waabwe kyeyakwata era kivuga kyeyakuba atalina yakuwa bwirulala yakwata oluyimba lwe baŋŋambye genda omugambe nze agambye akuwa oluki oluyimba bagenda oteekamu naye bebe ng'asabuka bwewagendayo wekokimu oluyimba beyakuwa kati ofiire emuyenga nali nfudde Kamiliyoni amala ogamba nti genda ogambe Pade omugaye Kamili agambye mpa oluyimba nga lusabuka Pademan bukodyoki oba wano wagenda okutwalira oluyimba Kamiliyoni yasigala akola musajja watu yafuba yakola bambi ala yasinga okolaki okumanya nekyo kyali kimaze that is a break like kibreakinga if you're an artist kibreakinga kiso okubreakinga kiso okukilinga olizo kitunira ng'ekitono that time akasente ko kotaddemu ontegedde naye ogwo gwonna gwali muzannyo wali otandika okyakaabya kyejo tugende maaso gwali muzannyo behind the curtain eba firimu obulede ogigwamu nga nseetinge tekyali nti bamuwe gwe guli omukono ebiri ontegedde naalaba nga talina kyakkola firimu ya Jingo oluyimba lusabuka aluta noonyeza sente za vidiyo tugikoze sente zaali mmeka eza vidiyo zaali 7 ebiseera ebyo ani yakwata yali akola nnyo papa yakola n'oluyimba lwasiimye gwe oyo Medi oyo munaye ng'akola oluki nga baluta tewali mubata nga wejje nalweteera nga tayagala odduta ani Pade ono kaliisizo naye Kamiliyoni omuyita amanya ameka oyo utagambye oli kabona buli linnya lyonna yali esigaliza kabona kaliisizo mudaali Kamiliyoni gonna gage ete ddala mangi gwe tunankwata mpola nja kujja nkusulirako
Osegedde nze episode aha osegedde gere maaso simba ngaluta oluyimba lwaleeta bizibu mulamu tulemesa naawe tulemesa banno bali eyo oluyimba bayagala kuwakola bokutya lubuuze Kaspaati ebiseera ebyo gwe mwana katonda Caspat News Agency oli muyimbi oyagala kukola ggulire mulekeraawo okulwana na buli kimu ogw'omulembe gwe gwatubonyaabonya ffe kati twajja kugumenyawo mu guno omulembe Caspat News Agency yakoze etya yeegamba nti gwe kola luyimba lwo noonya mawulire go batuukirire bagaye nti njagala eggulire lyange lino nelino linzanyira ku TV eno blogging gundi eno akawunti eno n'ebirala ekyakikola osigala waka kasamalo tegeeragana ewatali kaluubirizibwa gwe ng'otuula waka ng'oteekako remote yo ng'otumbiiza amawulire agataswaza bannaffe bangi nnyo bata products zaabwe ate in return amawulire ge baziteerako nga n'omwana we tasobola kugalaba nga taata okumulya nti bamwogerako ate alina kugoba baana be vaawo bagenda kunjogerako Caspat News Agency bwe yajja eyabituwonya ku namba eziyitawo wansi bakondeko bagaye nti banna njagala ggulire bweriti njagala ggulire bweriti babikola babimala weewaawo atiisa abantu bali eyo abeesongasonga firimu etandika firimu y'amasasi akayima nkakubye mbakata ayimba nno kandeetera ebizibu mwana bitiisa wakomawo okulaba wadya mbitiibwa wadda mu ghetto fena atugamba nga tutya n'okubuuzaako yagikubye nga wentudde ku maggwa ku mpiso gende maaso gwe Blood nze okuba enakola oluyimba olwo obulamu bwange bwagootaana ate owagana waliyo bakwegomba nze obulamu bwange bwagootaana okisegedde gwe nze abantu bandabanga nga nvuga akamotoka si byogamba ebyo kalaavu fo tekaali kange akabulu tekaali kange kati naye nga nina ekimbe kinnuma wali obaddekaawo ng'oluyimba bakaluta ennaku nga 3 4 omutwe ne gutandika okuluma nengamba bannange mbadde ki ne gutandika okunnuma netandika wali obaddeko ng'owulira ekintu ekikola ng'owulira ng'omwoyo gwe batwala nanze sobola kutuula wano nembuuza kiki mbeera mu nnyumba sibitegeera nga neekanga newentunulira omuntu ndabanga ampimanga eya nga nvaawo Blood nze nkugamba nti olwo oluyimba lwa Chameleone nalulyako emiliyoni nfa obulamu bwange bwatandika okukola ki okwonooneka naye nga wembeera mu bantu wano nsavimba ndaga nti obulamu kyeki bulibbe naye nga munda ndi ku bulumi kiri kiteego oba mbiyite biteega kati lwannoma nno nembeera nga sikyajja naku Lion Island nga sikyajjayo nga buli omutima egungamba gendayo nga saagala excuse me nga saagala balaba kumbe bo bafala abo bamanyi bebakola ki bebakola bani nzija nsumulula tosona papa naye lumu nga Blood okuboola kwajja okuboolebwa etaliko oboolebwa obuyimbi tebundabawo tutanze owulira ebigambo oyagwa eddalu oyo yavaako nammwe oyo temumulaba kati ebintu ebyo byansika nnyo naye ntya nenziruka owa maama wange namugamba maama omutwe gunnuma naye sibitegeera
amala ntwala mu ddwaliro siraba kino nenzira ku bbala mba nvuga laavufe eyo nga ngenda wa taata kati noonya taata maama birabika bikoze eki bimuremye gwoleoiseeko ewammwe luyimba olwo lwenkunyumiza olwo dukube no luyimba olwo mbuze wa taata wange bwemmanyi nembeera wano naye nga waffe weeyo ng'obuze nga mbuze nembabuuza bana owa taata wange guye bamuyita gundi yebuwa tinaffe tetumumanyi ali nensooka ntula namenya omutto naye nga omutwe gunnuma nensooka neebaka bwenti omanyi gye ndi kuwisipa omanyiyo ekanyanya taata nga yabeerangaeyo kuwisipa gyetwalina amaka gaffe ebiseera ebyo kati omusajja afubutuka eyo mu ggeto ansanga bwati nyimiridde mbeera nfulumye mbwe nti nyimiridde aŋŋamba ggwe manye ekikutawaanya mugamba kiki jangu nga mutuuza mu mmotoka nga muvuga tukirira wansi eyo wansi ku wisipa aŋŋamba simumanyi takolaki agula omwenge omuki omuganda aŋŋamba nywa byenkugamba alaati nkunyumiza mboozi yange inyo omwenge omuganda nzira mu sensi oba nali gwali guntamiiziza butamiiza nga ndaba nteredde nga nvuga motoka nga nziraki seguku sokoleke yakusanga oyimiridde ku kkubo ndi kubbala eyo mu ggeto parking nga opakinga ku ggeto aside okyabiga temubeera nfulumye bwenti nga gwe manyi ekikutawaanya from nowhere nze gwe blood nze nina abantu oba kugambe nti katonda abayitiramu okumponya ekintu kyenaliko mune nga nzira seguku naye bwenanywa omwenge ogwo nenvuga nenzirayo nayitira ku dansers wempitira ku dansers nsangamu mudaali oyo mubonga kaawe eri emanju twazanyiranga puulu sinyega nebinuma ngaobuze sole ki koze gyendi antunulira aŋŋamba nkutade ku nyonyi y'e Rwanda mugambo gambe eki nkutade ku nyonyi y'eki y'e Rwanda oyina ebiwandiiko nti sirina ngakwata emitwalo 3 ng'agimpa 3 ngende nfuna ebiri ebipapula byeki bye Potibero ekye natambulirako genda ofune manyi ndina muntu sigala nkwewuunya mwana tewewuunyaze yamanyi munange nga mbifugobako nga mbifuna sewesogera bino mbola okubanga mbuki naye mbyogera ku lw'obulumi bwenkolaki bwempitamu munange nga tulinya nnyonyi era akatana omuntu nga taafe tasobola akatonda gyali seolasita katonda w'abalamu ale nga tolina musango basaaga oba tolina kyewakola tukwate bulungi oyo akwerimirira yenna aliswala mu maaso futyanka abantu notta obwana bw'abanno n'obukola ebyembyo nina okola ki neweefuula nti gwe tebalina naye kukwatamu nga tolina musango oyo akweyimbamu amala budde oyo akuloga alikomawo n'akuyita omulogo oyo nenya ennyonyi tulinya ennyonyi yali etulese notukola ki n'okubaleka gwe mulundi gwange ogusoose ebisira ne bingoberera zijukira nagenda namukagato mwana nagenda nga fala yennyini mwana ennyonyi yasooka mwana Allah mukatondono era buli ali mwana mudeeka eri Allah oba buli ddiini lyosinza nywereraawo munange nga tulinya ki nyonyi eba etuleka alina be yakubira abagamba ntuuse wano biki nga ennyonyi bagirinzaamukko
alabye yakubira tugenda ngamba mwebadde ne sirama musigale kangende ne kayemba atalinyangako ki kunyonyi nga tutula mu nnyonyi era obufaananyi njabuku nga nvimba gwe gusoose aŋŋamba ku kisaawe omudongo oyo njogedde abafirika bakuno mwana aŋŋamba mwana lubali wawamwe kati yonna yali akusiraanyiza yenna mugobye nkusumuludde kunyonyi ku nnyonyi wabiŋŋambira nzimanyi tukkirira pakawa Rwanda Kigali tusulamu eno hoteri Rwanda eyo yakabi nsavire biki fangisiza room awo biki kati bukeera enkya ku makya akyebase ngamba nogenda okunoonyeza bosi wange ki ekyokulya kubanga ye bosi wange yalwangawo zuukuka funa ninya lifuti mba nzikirira mu lifuti eyimirira ku fulo ya kusatu yeggula abazungu babiri bakolaki bayingira zigwe blood nze nina emikisa gyotalabangako abazungu zibefasiza sikubya emboozi nabo oluzungu ddo nali ndumanyi ntabidde I'm from Uganda Africa biki I'm with my brother is a superstar ndukubyako anti kamiliyoni brother wange anti okay naye gagwe njogerako bamumanyi manyi kalaba yabimanyi munange ze manyi bano bapiikinze mbooli bamukolaki bamumanyi nze manyi tukomya bosi wange mutwalira ebyokulya ki waggulu ŋŋamba kanzireyo wa nzirayo mbasanga ku swimming pool abo bawala omukadde maama we nani ne muwala we era tuddamu tunyumiza biki bantegedde ontegedde nzirayo waggulu omukulu ng'azuukusa nga mugamba eri waliyo nno kalive wandigenze n'oyisaayisaamuko obitegedde ngakkirira ng'akubalagaawo abantu bakuŋŋaana bamumanyi n'abazungu mwe bajjira abo balabe star mbaleese twanyumirwa sijja kulimba ekyo mwebaza kamiliyoni yonna gyoli webale big up on yourself large up munange nze nga mpolota mukazi ng'omukazi antegeera maama oba omuwala we nga manyi byakusaaga kamilya nga mbalemezaamu oli positive nkwagala nnyo naye sometimes alabba munange tudde site njogera ku simu ye ekyo nzikugambye alina ebirungi wagenda tolina simu nagenda sirina simu nowa omukyala essimu ya kamiliyoni yaman nga kwoyogerera yaman kokwanira omukazi yaman message yazaza bagambye kino yes bas gwego omukwano ogwaliwo mu bungi munange omukazi nga ngulira essimu kati nga ngamba ono nno lasita nina okudiritingamu ebintu byange musaba bulungi essimu nga mbidiritingamu ennamba nga nzibulokinga